olwokusatu lwa wiiki n'abantu beekalakaasa nga balaga alternative olw'okukwatira Robert Kyagulanyi n'abavuga ku kaddi ya NUP ekyaviirako n'abantu abawerako okufa n'okufiirwa ebintu byabwe. Kati Puliida okuva mu bibiina ebyenjawulo okuli ekya Public Interest Lawyer ne Uganda Christian Lawyers Fraternity nga bakulembeddwamu Frederick Simwanga bavumidde ebikola bino ne bagamba nti bityoboledde embiri y'obuntu. Singa tubeera mu mbeera nga nze omuntu wa wansi sisobola kusalawo nti omukuumaddembe yazze okunkwata bye bino ebimwogerako, tujja kusanga nti abantu babuliddwa obwesigwa mu gye lyaffe ery'okukola ki ekkuumaddembe. Mu lukungaana namawulire batuzizza Makiri balaze okutya olwamu ku bakuumaddembe balabiddwako nga bakalakala n'emmondo mu ngoye za bulijjo wakati nga bagumbulula ne basaba akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu okunoonyereza ku nsonga eno. Kubanga ezigenda mu maaso zino zonna twaliziyise electoral fences. Kati mu electoral fences tusuubira nti poliisi yeyina okuvaayo okurespondinga. Basibende minisita w'obutebenkevu Jeanette Tumwine okwetunira bannayuganda olw'ebyayogedde olunaku lw'eggulo kubanga bikuma omuliro mu bitongole bikuumaddembe okukola effujjo ku bannansi. Ekizibu ba innocent Ugandans Saalumanya abo kati betugenda kulaba nti we avoid ba Saalumanya okugenderamu, we target the real culprits and we know them. Ekintu ekyo si kituufu era tewali tteeka lyonna liragira wa byakwerinda yenna kugamba nti gw'osanga bw'okuba. Beeyamye nga bwe bagenda okuyambako abakusiddwa mu by'okulaba nga bafuna obwenkanya kubuweerera awatali kusosola mu bufuwe n'olukiiko olukulu lw'abavubuka mu ggwanga lwa National Youth Council lwekokkodde ebikola by'okutulugunya bannabyabufuzi abali ku ludda of gavumenti ebisusse. Lukwano namu lwe batuzizza Makerere Jacob Eru ssentebe w'olukiiko luno ategeezezza nti ebikola bino bividdeko Basaalumanyi ne bannalume bangi okufiirwa obulamu bwabwe. Tusaba buli yenna nga oli Munnayuganda olekerawo okwenyigira mu bikolwa ebyandirabise nga bireeta embeera etali ey'eddembe. Naye bwasabidde ebitongole bikuumaddembe muri poliisi n'amagye okukozesa amaanyi agasaanidde okuzanga embeera mu nteeko. Ono avumirira ebikola ebikusosola mu mawanga ebiruwa ensangi zino byagamba nti tebiraga bugonjofu. Okukozesa amaanyi agasaanidde na butakozesa amaanyi gasusse nga bagezaako okuteekawo embeera y'eddembe. Lisa ne Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.